tukwebaza munnaffe olw'okutugobereranga buli lunaku. Tulina ekyenjawulo kye tukuleetedde. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 26 mwenna mukimanyi guba mwezi gwa January, eggwanga Uganda liba lijaguza ameenunula g'eggwanga lino. Olunaku olwaleero tukyazizza omwogezi w'ekibinja ekisooka eky'eggye erya Uganda People's Defence Forces nga division eno etwala ebitundu okuli ekya Busoga, Greater Buganda kw'ossa ne Bunyoro. Era nga mu kiseera kino tulina omwogezi w'ekibinja kino Major Charles Kabona. Tugenda musaba atubuuzeeko ate oluvannyuma emboozi egwa Makerenda. Musi Muteba ssebo n'abannyabo batulaba okumpita wano kujja wano okwogera n'abantu baffe abalaba TV yaffe omulimu mulungi ogumukola. Ekituleese olunaku olwaleero Meja, bannayuganda bangi abaaliwo n'abataaliwo bwe bawulira ekigambo tarehe 6 tebakitegeera, ate n'abamu bwe bawulira NRM Liberation Day bagamba bintu bya NRM bintu bya government. Twagala okusooka otunnyonnyere tarehe 6 omuntu wakiwulira kyeki bakijja mu bwongo. Ekigambo tarehe 6 kigambo kya Luswayiri nga kitegeeza ennaku 6 omwezi ogwokubiri. Ekyo kimu. Tuyina NRM Liberation Day ebeerako ennaku 26 January. Zino ennaku 2 tubanga tujaguza ng'eggwanga, si majigoka naye ng'eggwanga lyonna. Ennaku 6 omwezi ogwokubiri 1981 bwe president waffe yakulembera abalwani nga 43 nga balina embunda 27 ne beesoga ensiko mutanya okuwulira 27 guns okulwanisa government eyali nge ebonabonesa oba making Uganda ne suffer. Mumanyi kiba very important nnyo okutegeera history yaffe ya Uganda ebyaliko kuva mu 1970s. Ojja kusanga abanya-Uganda bangi batulugunyizibwa, baasibwa, baabata, abakyala baabakwata nga bakwatibwa ab'ebyokwerinda n'abalala nga battibwa government. And even economically, there was a nosedive. The economy collapsed completely. Amajege Tanzania ne groups ezaali nga zirwanisa Mini mu 79 ne bajja okujja kwa Mini. Groups zaali nga 2 ezaali ziri ez'abana-Uganda naye zisinziira Tanzania okulwanisa Mini. Kati nezifuna support ye government ye Tanzania ne bajja wamu nga kulwanisa government ya Mini n'amagye ga Mini abo bikolebero ebali nga bakoze mu ggwanga lyaffe n'okubonabonesa abanya-Uganda baffe. Kati group eyo twalina nga tulina mu kikoosi malum yali group emu ya abana-Uganda abaali basirikale naye nga ba Tanzania abajja n'amagye ga Tanzania. Another group yali eyitibwa FRONASA, Front for National Salvation. Eyo yali ng'ekulemberwa omwagalwa waffe General Yoweri Museveni, the Commander-in-Chief and the President of the Republic of Uganda. 1980 tugenda mbululu. Amina avuddeko tugenda mbululu. Tulina amajege Tanzania wano, tulina groups za kikosi maalum, tulina n'amagye aga FRONASA gakulembwa President Museveni. Awo tukolako Uganda National Liberation Front. It was called Uganda National Liberation Front. Amajye gonna zona nga jeziri nizikola Uganda National Liberation Army, Uganda National Liberation Front. Kati tugenda mbululu nga tulina Uganda National Liberation Army 1980 elections. Ne president waffe naye ya participatinga na contestinga nga under the UPM ticket. UPC ne contestinga ina His Excellency Apollo Milton Obote nga tulina ne DP ne the late Paulo Muwanga bona ne bakontestinga. But nga mulaba the ground ne signs ezaaliko nga zitegeeza n'obutugenda mu bululu buno twali mu bwenkanya. Therefore the ground was not level. Naye nga bagenda mu bululu president gabagamba singa obululu tubeera free and fair, we have another option, plan B jeri. Kati obululu babugendamu naye tubwali free and fair. Ba kati president n'agamba sijja kukkiriza government egenze mu kulembeze ate egende mu maaso n'ebikolebero ebyokutulugunya n'okutta abana-Uganda.
because amagye ago galiko obudde gali indisciplined. Kati ffe UPDF tuli magye g'abantu. For the first time in history ya Uganda, mu byafaayo bya Uganda okufuna amagye agali wansi w'omuntu wa bulijjo. Ekyo tukyaliko. Omusirikale yali waggulu w'amateeka ate ali waggulu wa civilian. Ffe tugamba ba civilians be bakama baffe. Awo ebintu byayononeka 1981 president n'akulembera abalwana binyogeddeko n'abalala bakyaliko n'abalala Katonda yabaja mu bulamu bw'ensi bawumule emirembe. Tulinako nga late Fred Rwigema, the president of Rwanda, Paul Kagame, Brigadier Charles Rutarago, Kano Fred Mwesige owali MP wa Nyabusozi, former MP for Nyabusozi, third Kano Anthony Chakabare, I think Nafande Chande. Kati some are still there. Kati batandika olutalo. Lwali lutalo lwa kwenunula ng'eggwanga from 1981. Naye bagenda mu lutalo which day the first blade among them abenyogeddeko na late General Editu Mwine, may his soul rest in peace. Olunaku lw'ataakinga enkambi y'amagye agobote eya Kabamba zaali ennaku 6 omwezi ogwokubiri 1981 tarehe 6. Kati ffe buli mwaka tuzze nga tujjukira olunaku luno kubanga olunaku luno ye yafuuka foundation stone y'emirembe y'okutuuka wetundi saawa zino. It was popular resistance kubanga olunaku luno ye yafuuka NRA, a people's protracted liberation struggle. Ate nga Abannayuganda bonna bagamba tubale mabega kubanga people's protocolako liberation okulumba okwasooka kwabeera mu barakisi ye Kabamba olunaku olwo. Ku lwaki abantu beebaza baatuwa abaana, baatuwa emmere, n'abakadogo nabo baalimu, baatukweka, baatuwa information ate ne batuyembera mu struggle. Afande nga tuzzeeyo katono e Kabamba, twagala otubuulire embeera eyali e Kabamba, essasa eryasooka lyakubwani, mbeera ki eyaliwo awo e Kabamba awo ng'essasi livuze awo oba otutwala tulala. You could have heard about the story. Emotoka zajja emu basooka ne bagigaana teyingira, endala neeva mabega neyitako, ono n'agaana kubanga twalinga tutalina abasirikale ba Tanzania bali mu ggwanga, bava wano after some time naye bali wano n'amagye g'obote bakolera wamu. Kati bagaana tumuyitawo mugenda wa naye emotoka kati eno yali mu late General Tumwine bwe yashutingira omusirikale quarter guard ye Tanzania, kati awo ne bayitawo ne balumba amura naye mission twafunako bingi kubanga Omutanzania omu yagenda mu amura nawe n'agamba tumujja kuyingira naye ne balwana embundu zibafunawo embundu ne bakola eyo surprise attack ne bafunako embundu ne basukuma obubaka ku government y'Obote ng'olwaleero tulangiridde olutalo ku government y'Obote. Tweyanze gafande tubira nti entandikwa ya tarehe 6 ogitegedde oba entandikwa y'olutalo olwaleeta gavumenti ya NRM eriko kati mu buyinza olutegedde awo wennyini we tugenda okukoma olunaku olwaleero naye ate n'olunaku olw'enkya nkusuubiza tugenda kweyongerayo n'emboozi yaffe nga Major Charles Kabona atunnyonnyola ekyava e Kabamba tutegedde bavudde e Kabamba bafunyeyo ebyokulwanyisa kiki ekyaddirira